eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, buterevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo osibyeta nnyabo nate tuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno etuya munange ebintu egera maaso okwani bibeerawo mu nsi mwe tuwangaalira mu mbeera bwetyo era nga bujonso kuba ku mawulire munange baga trendinga ne tuva atawo tugera maaso tutaba Kaluma Nywera waava mu nsonga ezitalizimu n'ensonga eyo kaka tuwenga tutandikira munaffe atuwuliriza tuberenga munakyo kikwasaganya mpolampola bwekityo kakati nno amawulire aga training wagabaddewo mu kaseera kano kenyini munaffe atuwuliriza njatulabika ko wali mu ggwanga erimayitibwanga eryaba Sudani. Abasudani wetwogerera France evuddeyo neteekateeka kibayita olukuŋŋaana conference ekwata ku Sudani nga boogera ku lutalo olubadde lwerabiddwa okumala omwaka mulambirira era batasona ku lwaleero bukyangoto olubalukawo omwaka mulamba badde bakiraba ng'ensi eri mu kuba nti ekubagana wabula bagamba nti nno amaanyi gonna badde bagatadde ku lutalo lugenda mu maaso wakati w'eggwanga erimaddwanga erya Ukraine n'eggwanga erya Russia mpozi n'ebigenda mu maaso nate wali mu Gaza Israeli wamupozi ne Palestine era bagamba nti nno ebyaddala balina meetings ez'enjawulo okuba batuulamuko balabe muli ba ministers ab'enjawulo bayenga boogeramu naye ku nsonga ez'abantu abafiira mu ggwanga erya Sudaani ekigenda mu maaso ensi lwebadde erabidde okumala omwaka mulamba. So bagamba nno Sudaani okusinziira ku United Nations byeyogera luli baga nti nebyadda Sudaani wetwogerera yemu kweza ensi ezirimu obutabanguko mu nsi yonna abantu babundabunda era okusinza ku UNICEF baga nti abantu bali mu kubundabunda nti nokwadenge eggwanga lirina abantu ng'obukadde 48 naye ate kyewuunyisa namba ennene naddala abaana tebalina mmere tebalina kyakulya badduka buddusi tebakyalina munenge bateeka luba naga nti abantu akadenga kalamba ne mu 800 badduse mu ggwanga erya Sudaani ne beerekera munange ebitundu ebirinanyewo nga mu Chad naye bano gye bagenze tebalina kyakulya naga nti obukadde 6,700 bo bali displaced internally displaced badduka dda mu mayumba gaabwe bali batayaya mu ggwanga naga nti ekyewuunyisa ebitundu just 5 ku 10 kyokka ku ssente zibaga nti zigenda mu maaso okuba nti ziweebwa okuba nti ziyamba ku bantu bano kaseera katini nnyo ke kakatuukayo munnange ku biliyoni 3.8 eza dola obusente just ebitundu 5 ku 10 yokkabeka bibituukayo n'olwensonga ne baga nti nno Africa kibagyerabira kyokka nga ate bagibbanya abazungu bano okuba nogenda mu maaso mu ggwanga lino erimayiddwanga erya Bufalansa tusuubira munange wanavayo kyekiramu akiseera nti nno bamaze okuba nibajjukira ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Sudaani. Nkujjayo tugendeko obuterevu nnyo munaffe mu ggwanga erimanyiddwanga erya Isirayiri kyekiriyo jjukira ennaku zombi zaali lumu omwezi gwali gwakuna omwaka guno gwe twogeramu 2024 eggwanga erimanyiddwanga erya Isirayiri ligamba nti nno lyali mu kunoonya kibayita abatujju mbwe abayeekera abatigomya Isirayiri lyakuba ebikompola nga bakozesa fighter jets ennyonyi zinwanyi ne bakasuka ebikompola laba ne bigenda mu maaso ne bikuba embassy eya Irani eri mu ggwanga erya Syria mu kibuga ekimanyiddwa Damascus era abantu banna baafa aba Irani nga basirikale kyanyiza kino munnange ebyaddala aba Irani ne bavaayo ne bagamba nti nno temujja genda nga temubonerezeddwa, it will not go unpunished. Naga kyemukoze mulinga ate abatumanyira obumanyizi mu Isirayiri muli mu kulwanagana n'abaki n'aba Hamasi eri mu Gaza Strip, muli mu kutta abantu ate mutazo okuba naffe mutukuba eno munnange mutta abantu baffe nga ffe tusirise. Jukira abe embiranye badegena mu maaso abakigambibwa nti Iran yegena maaso okuba nti sponsoring abatujju bano abayeekera oba bagenda maaso okutigomya Isirayiri nga mulimu bewa sente bewe byambi bano ba Hamasi. Of course ora batulayo n'abagendayo ne bakoleyo meetings abezenjawulo akati nga Iran yegamba kino Isirayiri yakola yakikola ekimayi bulungi nnyo okuba embassy eno. Isirayiri yegamba yali mbweroza mbwaliwo simanya nti omuntu omukuba tujju okuba batujju ali mu embassy eyo nekuba abantu ne bafa munange. Iran ne warninga ne gamba ngenda kuzza kibayita omuliro kirizo obagana nino kola revenge. Hamas yavayo ne warninga amanga ga manji nyo take ne vayo ne warninga ne gamba Isirayiri byekoze
amazzi bagenda kyali kibi nnyo nnyini ddala okuba nti esookuba erumba nekuba just embase y'eggwanga eddala obanga mbo ngaalumbye ensi eyo. Era muganda wange okuba nti yalaga kye bayita okulumba, Isirayiri kyabitwala nga byakusaaga, yayisa warnings ez'enjawulo, warnings ng'ezwa abantu baayo mu Isirayiri ne bagamba nti nno bannange tugenda mu weekend, tugenda mu nnaku ezo, kimulina okukola kiri kimu kyokka. Mu nnaku zino temugenda wabweru okuba nti mugenda out ku beaches, temugenda mu bikeesa, temugenda mu biduula, temugenda ku parties ez'enjawulo egaba abantu baki Abayisirayiri. Olw'ensonga tuli ku bunkenke. Ne bagamba n'ekirala, mubeere kumpi ne bankers oba shelters etwazimba. Juga gavumenti ya Isirayiri yazimba kye bayita bankers, yazimba kye bayita shelters, nti okuba bomu basooka okudduka emisinde ne beekwekayo nga tebakosebwa nnyo. Era ennyumba zaabwe esinga obungi ennyo zirimu kye bayita bankers wansi. Oba ojjukira luli Isirayiri bwe yagamba nti egenda kuba nti ekozesa amazzi egakube mu tunnels ez'Abahamaasi, ekyewuunyisa kasaba kuba amazzi mu tunnels gagukira ate mu mayumba g'abannaffe bano mu Isirayiri mwennyini. Ekitegeeza Isirayiri balina bankers ezibazimba wansi eyo mu tunnel eyo nga ziyitayo, era ne bakomako tebakoba oba amazzi kubanga bennyini baali ate beekuba amazzi. Kakati ezo banka gye ziri eyo akaseera kakati abaga bagamba abantu ne bakola ki ne bayingirayo. Era ne bagamba bwe munawulira akagombe siren, emakonde agavuga tujja teeka akagombe, mubeere kumpi neki wemba muzannyamba mukola ki mubeere kumpi. Ne baggala amasomero gonna tegenda kuba ne gagenda ku ssomero. Universities baganda omugira mulindako nga bali ku bunkenke, bayinza obba ne babakubirayo eyo. Baga nti obudde buna Irani egenda kuba nti erumba. Munange ne bateekawo okulabula yogali kasamunawulira nga tukubye kubajuka balina ebyuma biso okulengera nti kati omulabe aleeta ebyokulwanyisa biso okudikitinga. Nagwe munawulira akagombe akakuba mangu ddala mwenda jikanga 5 zoka okuba ne mudduse muyingidde wansi mu bankers oba mu shelters gavumenti ze yazimba. Ne gavumenti yazimba shelters zaayo abantu basooka ndi baddukira singa bagudde munange kibayita akatabanguko oba nti waliwo eggwanga libalumbye bakuye missile oba bomu ez'enjawulo. Akati ne babyogere batyo. Era abantu mune baali ku bwerinde balinda obudde bwonna kigenda kubeera kitya. Munange ku lunaku lwalirwa 6 mu masekati ag'ekiro alati ne baziteekako bulungi nnyo wali mu Isirayiri. Era abantu bonna ne basooka badduka emisinde ne bayingira mu shelters oba miba gaabwe nga mu shelters berenga bakola ki kuba bamaze okuba nti baba alaatinga bage bomu zijja ebya ddala. Era ekiro bomu zaalabikwako nga kigambibwa missiles biyita ebikompola ebikompola nga maze okuba nebyolekera kibayita Isirayiri. Era kigambibwa nti Irani yagenda maaso ngaekozesa drones, obunyonyi buno obwevuga bwe buleeta bomu ziri zinamuzisa missiles ezakabi, nti era yakozesa drones ezisukka mu 300 ne basuula drones ezisukka mu 300 nga bazikuba eno mu side ya Isirayiri ku olw'omukaaga ekiro. Nagamba nti nno mwalimu drone attacks 170, mulimu cruise missiles 30, naye ne bagamba nti nno zonna tewali yayingira mu territory eya Isirayiri. Nagamba nno ku zino kwaliko ballistic missiles 110 naye nga zaali ntonotono mu nnamba. Era bagamba nti nno ntono nnyo ezatuuka mu Isirayiri byalinga jasi ekitundu kimu ku 10 kwezi zatuuka okusinza ku mwogezi w'amagye ag'eggwanga ery'eddwanga erya Isirayiri amayiddwa nga Daniel Hagari bw'atyo yayogera. So nagamba nno kirina okuba kiri kimu kyokka jjukira distance ntono nnyo okuva ali that is mu Irani okutuuka ali mu Isirayiri ziringa kilometers nga 10 lwokka zemayo zinga 62. So oba oyita ali ku Iraq oyita mu Syria ne Jordan ng'oliwa oli mu Isirayiri kitegeeza kiba kyangu nnyo okuba ni munange okola ki otuuka waawo. Akati bomu ze bakasukeeza ebikompola ebyakosa ebisuka 300 bagamba bitono nnyo ebirala ebisinga obungi byali maso ne bikubibwa ne kye bayita defense system eya Isirayiri era nga Amerika ebagiba wankola ya mu Amerika. Era ne bagamba nti nno betwogerako bino abadde bavayo nga bagera ku lutawo luno ensi mbadde mu Irani yennyini, Iraq, Syria, mbadde mu Yemen, bonna bano twogerako era nga ebisinga obungi ennyo banabadde banozaako ku bukambe bwaki bwa Isirayiri
then kubaddeko America, Bungereza ne Ufaransa wamu ne Jordan bongo bali kusaidia Isiraeli kusikumbeera bwetyo. Akati era baga nti nno bino ebyokuba nti kibaita bombardment olumba luno lwali lunchikidde okuva mu nsi nyingi nnyo nga ziwerako zadde zi mu lukwe luno nga bemaze okwandi kutegeeza. Kakati muganda okusinza ku America yamulegi yafunye bavudde ne bagamba nti nno amagye gaabwe ba interceptinze missiles nyingi nnyo ne drones ezalaunchingiddwa okuva mu Iran, mu Iraq, Syria ne Yemen. Nti zonna Iran eno kibayita bases ez'amaanyi. Nti era Iran kyadde ekola kyali kimu kyokka yabadde genda mu maaso kwanti yaga kwanti ekuba wennyini ewaava ennyonyi ezakuba embase yaabwe eri mu ggwanga erimeddwanga erya Syria mu kibuga Damascus. Era warning bwetyo yabadde ekyewunyisa Iran ne bamaze okuba nti ekubayo neeyisa ekirango negamba nti nno twetwala kubalaga tusobola okuba nti naffe tukuba era twakubye mumanyi twabawulidde muwoninga abantu bammwe tetwayagadde kutta bantu batwabalaze tusobola naffe okuba ntukola ki tukuba tukasuka ebizuka ne bituuka eyo gye byatuuse n'olw'ensonga eyo terugenda kuddamu kukuba era tukomye wano. Bwetyo Iran bwe yagambye muganda wange. Naye newankubadde yabyogedde ebyo ebyaddala muganda ng'atuwuliriza omusajja president w'eggwanga lya America amanyiddwa Joe Biden yadduse zambwa yadagaze mu vacation eri gye bamuzaala ku luwummula munango lwakiwulidde nti nno bagenda kuba nti balumbye eggwanga erya Isiraeli olumma nalusazaamu nagamba nvuge mu nziza eyo naddeyo mangu nnyo paka eri mu Washington mu White House okuba ne bateesa balabe batula meeting ezaki ez'amangu ago. Muganda wange amaanyi ga Isiraeli bulijjo bagigamba ebeerenga bakomya olutalo wakati waabwe n'eggwanga erimeddwanga erya Palestine ng'eganye olwo ceasefire ng'eganye. This time alwali muganda ng'atuuliriza amawanga gakozesa bayita olukuŋŋaana olw'amangu UN Security Council lwatudde ekyo ekigezi olunaku lwaleero nga bali mu kwogera ku ki ekigenda mu maaso kuba kikolebwa. Muganda wange abasajja bonna bonna bayogedde ne bagamba nti ekisooka Iran kyeyakoze Isiraeli yagambye mu Iran okulumba mbu yamenya amateeka gafuga ensi yonna ag'ebyokulwanyisa. Iran yamugamba nti nno olina olugezigezi musajja gwe wa Isiraeli olumba otya n'okuba embase yaffe obanga alumbye eggwanga n'olikuba mu nsi endala nga tetulina kubako n'akamu n'akeddagala. Isiraeli agamba nti nno gwe nyini gwa sponsoring erimu abayekera abali mu Lebanon aba Hezbollah go ba sponsoringa era go sponsoringa aba Hamas abatusigomya munange kwade kwekasukira ki bayita amajja amavundu. Naye embeera bwetyo yabadde ng'obunkeke buyitirivu nnyo ddala era bukyali bunkeke bungi nnyo kubanga jjukira Iran bagitya. Iran mu biseera Barack Obama yali nga mukulembeze eggwanga erya America yasayininga endagaano ne Iran ekomye okuweesa ebyokulwanyisa bizisa byalo ebya nuclear ne bassa omukono ku ndagaano eyo. Trump bwe yajja n'agisazaamu endagaano nagaano tajja kusazaamu nayo yajja kuba bukubi Iran tajja kuba nti bateesa Iran okuva olwo naye nago kola kibayita uranium enrichment okuddamu okukola nate ebyokulwanyisa ebyobulabe ebya nuclear era ebadde ekimanyi naye vaayo neyeerangirya bulungi nnyo nti eri mu bikola era ebirina kati babadde bagitya nti wetandika okuba nti eyinza okusukirawo ne bukubamu nuclear obusajja muganda wange nga busajja bukambwe nnyo. Abasajja batudde ekiro nakuba nti boogera UN Security Council ng'etudde. Naye America yagambye Isiraeli nti nno munange onoonya entalo. President yakomyewo emisinde okuba nti ajja okuba nti bateesa boogereziganya balabe bakutaasa batya. Naye eggwanga erya America likuyamba nga gwe olumbiddwa nga Isiraeli. Naye nti bw'onoositwa gwe kennyini ogenda ate olumbe terujja kubeera ku sayidi yaffe terujja kuyingira ku sayidi eyo. Bwetyo bagambye kakati no embeera munange bwetyo bwetambula. So ye Prime Minister Benjamin Netanyahu jukira nti bakyalina kukkaanya nani ne Joe Biden kwe yamugamba akendeeza akakanye ku kulumba eri mu ggwanga erimeddwanga erya Palestine nga banoonya ba Hamas basobola okuba nti bawa abantu emmere. Ono Benjamin be yagaana akati nno ne baba nga bafunye obutakkaanyaawo naye kuno wadde bakomye kubanga etteeka libagamba singa Israel erumbibwa America ebejja okuba nti ebataasa n'abanywanyi be bonna naye singa Israel gwa olumba mbu tekibakwatako. Kati bali awo bagamba
Iran kyeyogedde anakituukiriza nti byakomye oba nedda. Bwe bunkeke munnange obugenda mu maaso nadda mu kyondo ky'Obuwarabu. Ototasa okuba nti Lugge twali tumanyi just wansi bbiri zokka, olwaza okuba nti Lugge ejjera ddala. Wetuwebuuliza muganda ng'atuliriza Kaluma Nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu tukyali ffenna munnange atuliriza program Kaluma Nywera. Tukyagenda maaso nga bulijjo omulangira Kalemege gange. Akano tukyatunya tubeera munnange Kaluma Nywera waava ku nsonga ezitali zimu wakati w'eggwanga limaddwanga ery'Abayudaaya bayite Isirayiri n'eggwanga ery'Abafirisuuti liyite Palestine munnaffe atuwuliriza. Kati nno oli ebigenda mu maaso okusala ne sayidi n'abalala banasa okuba ndi bayingiramu wetuwebuuliza muganda ng'atuwuliriza lunaku lwa lumate Luggwe. Era nagano no kitubuuza ekibuuzo kimu kyokka Kaluma Nywera waava we nagulizeyo nati emabega okulaba nti nno tutegeera tumanya binona ebigenda maaso byavaawo okutuuka wano we tuli mu kaseera kano kennyini. Akati nno twalese tumaze okulaba nate tumaze okulaba Ezra ng'amaze okuba nti munnange ekintu ekikwasaganya mpolampola balabe nga kibazzawo kye bayita tempo eyaani kuba giko bamaze okufuna olukusa oluzimba tempo oba gite yeekaalu ya Mukama Katonda. Eyokubiri jukire muja alimaze okuba nti yo esaanyiziddwawo ddala ng'eri ku ttaka bagikumako omuliro bagibba baginyaga oli amayiddwa nga Kabaka Nebukadduneeza wa Babilooni n'abantu bonna naye abba buli kamu munnange atuwuliriza n'ebyasigaye byonna ejjukira nti yaddamu ate n'erumbibwa emabega ataawo. Akati nno Ezra yayita obubaka obw'enjawulo obwokuba nti nno bajjako eno kye bayita mu Yerusalemi balabe munnange ekyekyaliyo era ensi yali etambula etya mu kiseera ekyo munnange. Oluvannyuma lw'emyaka gyali nga 12 ng'ebyo byonna ebyawandiikibwa mu kitabo kya Ezra bimaze okuba nti bibaawo. Nekkemiya n'afuna ate munnange amawulire agafa Yerusalemi. Bbugwe wa Yerusalemi kigamba munafu atuliriza yali amenyeddwa, emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro era ng'abantu munnange atuliriza bali mu nnaku ey'ekitalo. Nekkemiya mu biseera bye baga nti yigambibwa yali abeera mu kibuga ekimanyiddwa nga Susaani era ali munnange bano abaweereza ba Kabaka amanyiddwa nga Akaswero. Bano abaweereza abeeraawo Kabaka yaga kutuziga omuleetera Kabaka gamba ng'olinga PA we personal assistant wa Kabaka. Munnange ebiseera ebyo owuliriza nnyo ddala. Nekkemiya olwawulira ebigambo ebyo munnange n'asaba Katonda akkirize Kabaka ono Akaswero amukkirize okuddayo ko Yerusalemu munnange era nga ekyali ekikulu kyali yakuba nti munnange bwadda Yerusalemi ate abeere munnange nga azimba kye bayita bujja ekibuga omuli ebijja by'abajjajjaabe. Toga kuba jjajjaabe baani, toga kuba Dawudi ebiseera ebyo munnaffe. Era Kabaka Akaswero ng'alina munnange okuba nti amupereza asabe Katonda amukkirize era yakkiriza n'amutuma era n'amuwa munnange bye yali alina okuba nti neyeetaaga byonna okuba nti akozesa. Era kigambibwa nti nno Nekkemiya aba alina okuba munnange naye yeeteeka mu lugendo abeere ng'ate munnange ayolekera Yerusalemi alabe obanga munnange bazzaawo kye bayita Bbugwe wamu n'ekibuga kimaze okuba nti kigudde mpozi nga n'emiryango gyonna gimaze okuba nti gikola ki gyokeddwa kye bayita omuliro. Munnange ate twalwayo siikulwise nga musajja mukulu Nekkemiya munnaffe twogera ku mwani Nekkemiya mutani wa Kakaliya. Munnange olwatuuka mwali gwali mu mwezi gwe bayita ogwa Kisuleevu mu mwaka gwali ogwa 20. Nekkemiya agamba nti bwe nali nga ndi mu lubiri oli mu kibuga ekimanyiddwa ekikulu ekimanyiddwa nga Susaani, Kanani omu ku baganda bange najja ye n'abasajja abamu nga bava eri mu Yuda. Era olwatuuka Nekkemiya agamba nti nababuuza ebifa mu ku Bayudaaya abaawona bali munnange bali basigadde eri mu busibe n'ebigambo nga ebyali munnange ebyawa ebyali mu Yerusalemi. Nekkemiya agamba nti bamugamba nti ekitundu ebyaddala ekyafisseewo abasigadde eri mu busibe ey'omu ssaza balabye kye bayita ennaku nnyingi nnyo ddala munnaffe atuliriza n'okuvumibwa. Era ne muganda ne Bbugwe wa Yerusalemi yenna amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Nekkemiya mugamba ebigambo ebyo yawulira ng'ayaga kuba munne kubwatuka kukaaba era aga nti yawulira ebyaddala kubanga yagamba nti yatula ne wansi n'akaba maziga n'anakuwalira ddala ennaku ezaali ziwerako ddala era n'asiiba n'asaba maaso ga Mukama Katonda w'eggulu n'agamba nti nno yegayiya Katonda Mukama Katonda ow'eggulu omukulu ow'entiisa akwata endagaano n'okusaasira eri abo bonna ab'amawanga ne bakwata ebiragiro bye. Yamugamba n'amusaba nti nno okutuuko Mukama Katonda kuwulire nno namugamba amaaso go gazibuke owulire okusaba kw'omuddu wo kwensaba mu maaso go mu biro bino bitwogerako emisana n'ekiro n'abaana ba Isirayiri n'abaddu bo
nga njatula ebibi by'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona. Weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona. Akkiriza mu maaso ga Mukama Katonda. Naga nno twakola ebyobukyamu ennyo gy'oli, so tetwakwatanga biragiro byo newankwadde amateeka ago newankwadde emisango bye walagira omuddu wo Musa. Namugaa ati nkwegayiridde, jjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'omugamba nti bwe munaasobyanga n'abasaasanyizanga ddala mu mawanga, naye bwe munaakomangawo gye ndi ne mukwata ebiragiro byange ne mubikolanga, newankubadde nga mmwe abasinga obungi mbagobedde nga mugenze eri mu bannamawanga ku nkomerero y'eggulu nga gye mugenze eyo, naye n'abakuŋŋaanyanga okubaggyayo ne mbaleeta mu kifo munnange kye neeroboza okutuuza omwo erinnya lyange. Namugamba kale nno be baddu bo era be bantu bo be wanunula n'obuyinza bwo obungi ennyo ddala n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama nkwegayiridde okutuuka okuwulire n'okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bonna bonna abasanyukira okutya erinnya lyo. Namugaa nti owa omuddu wo omukisa leero, omuwa okusasulwa mu maaso g'omusajja ono. Era bw'atyo bw'agamba nno Nekkemiya, n'agamba nze nali baaba wali ttaano wa kabaka, nze muweereza ebyokunywa byonna n'ebyokulya. Kati asaba Mukama Katonda amuwa ekisa asooke eŋŋange kabaka amusabe olukusa agendeko mu Yerusalemi. Muganda wange ebyaddala. Era Nekkemiya agamba nti awo lwatuuka mu mwezi gwali gwa Nisaani, mwaka ogwali gwa 20 ogwa kabaka amayiddwa nga Atandika, oyo yali kabaka mulambirira. Yagamba nti omwenge gwe omwenge bwe gwali guli mu maaso ge, n'ensitula omwenge n'engwa kabaka. Era ng'ebbanga lyonna lye mbadde nga mpeereza kabaka nga sinakwalirangako mu maaso ge. Kabaka n'antunya bw'ati n'aŋŋamba nti kiki ggwe ekigenda kuwaza mu maaso go okulwala okutunula ng'omulwadde nga toli mulwadde? Munnange n'eŋŋuma. Kabaka n'agamba nti nno kino si kyekigambo kye bagamba okuba nti munnange omuntu anyize nga ate si mulwadde, anyize tomukubye. Munnange musajja mukulu Nekkemiya kye yakola n'agamba nti nno kino si kigambo kirala wabula obuyinike obw'omutima. N'agamba nti naawe ne ndyoka ntya nnyo ne ŋŋamba kabaka nti nno kabaka abeemunamu emirembe gyonna, munnange olina omulaga. N'agamba nti nno kiki ddala ekikulobedde amaaso gange obutanakuwala? Yabuuza, ayogera nno, agamba kabaka kiddala ekyaliyobedde amaaso gange obutanakuwala ng'ekibuga ekifo ekyamalalo g'abajjajjange nga kizirise n'emiryango gyakyo nga gyokeddwa omuliro. Nekkemiya abyogamba ani? Ayibuuza kabaka. Munanga kabaka n'amuddamu n'amugamba nti nno kati weegayirira ki? Nekkemiya agamba n'asaba Katonda ow'eggulu n'agamba nti nno Katonda wange. Kabaka n'amugamba kabaka bw'anaasiima era ng'omuddu wo munnange alabye ekisa mu maaso go, ontume e Yuda eri mu kibuga eky'amalalo g'abajjajjange ŋŋendeyokko nkizimbe. Munnange Nekkemiya agamba kabaka n'amubuuza nga ne kadde olubaale we wali n'abagereka wali ku bbali, n'amubuuza nti olugendo olwogendamu olwo lulibwa lwa nnaku mmeka era olidda ddi? Wamunne obeera nga gwe piyala wa kabaka alina okubuuza ogenda wa era oligenda ddi okumalayo nnaku mmeka? Munnange awo kabaka n'asiima okutuma, era Nekkemiya n'amulaga ekiseera n'amuganya kudda ku nnaku bwe ziti. Era nate Nekkemiya agamba nti n'agamba kabaka n'amugamba nno kabaka bw'asiima mpeebwe munnange ebbaluwa ez'okutwalira ab'amasaza bonna abali emitala w'omugga banzikirize era bampiseemu okutuuka eri mu Yuda. Munnange n'agamba nti era nsaba n'ebbaluwa eri Asafu omukumi w'ekibira kya kabaka ampe emiti okubajja embaawo ez'enzigi zake ez'ekigo ekyennyumba munnange era n'eza Bbugwe ow'ekibuga, mpozi ennyumba gye naazimba gye naasulamu nga ntuuse eyo. N'agamba kabaka n'amuwa munnange bye yamusaba bulungi nnyo olw'omukono omulungi ogwa Katonda ogwali ku ludda lwe oba ogwamuliko. Era Nekkemiya agamba awo n'enzija eri abamasaza abali emitala w'omugga ne mbawa buteevu nnyo munaffe ebbaluwa ezevudde eri kabaka. Era kabaka yali munnange atumye
tiyamugamba agende yekka, yamuwako n'abamugoberera abamuwerekera abaami munange abejje abebagala embalaasi. Awo mu kiseera ekyo muganda ng'atuuliriza Nekkemiya atugamba Sanubalaati omukoloni sako Tobiya omuddu omwamoomi bwe bakiwulira munnambe batuuliriza nekiba nakuwaza nnyo nyirira, kubanga bagamba nti omusajja azze okugezawo okuba nti ayamba abaana ba Isirayiri kyabakuba enkyukwe, nekiba nakuwaza nnyo nyirira ko bakyagalira ddala. Nekkemiya agamba awo nenzija Yerusalemi ebyaddala nemmalayo ennaku zaali 3 nengolokoka ekiro nze n'abasajja si bangi wamu nange. So tiyabulya muntu yenna muna Katonda we kyeyamaze okuba nti amugamba kyeyatadde mu mutima gwe ekyokukolera Yerusalemi. Era munange naga tewalina nsolo n'emu wabula wamu n'ensi munange gye bagenda nayo oba gye bebalaga naga okuba nibalambula. Nagamba nti no nenvaamu ekiro nenfulumira mu luggi olw'omu kiwonvu nga nkwata ekkubo ery'oluzzi olw'ogusota n'omulyango ogw'obusa. Nenetegereza bbugwe wa Yerusalemi yenna eyamenyekamenyeka n'emiryango gyakyo egyali gyokeddwa omuliro. Awo munnaffe nagano neyongerayo eri omulyango gw'oluzzi n'ekiriba kya kabaka, naye nga tewali kkubo munnaffe, ensolo lwe zaali zirina okuwandisa okuba niziyita zali yebagadde mu kiseera ekyo. Naga nti nawe yayambuka ekiro ekyo awaali akagga neyetegereza bulungi bbugwe nga we yali, era nagano n'akyuka newe bayingirira bulungi mu mulyango ogw'omu kiwonvu. Olwamala okuba nti mune yetegereza ebintu ebyo n'akomawo nga bwe yagenze. Munnange bw'atuuka abakulu tebamanya wagye yagenze newankubadde kye bagenze okuba nti akola. Era nagano nali sinnababuulirako munnaffe nga sinnababuulirako ku Bayudaaya bonna newankubadde bakabona newankubadde abakungu bonna newankubadde abafuga newankubadde abala bonna abaali abakola omulimu ogwo oba baali abakola omulimu ogwo. Munnange Nekkemiya atunyumiza olwo agamba nti no neŋŋamba nebagamba nti mulabe bwe tuli obubi Yerusalemu mulaba wekizise n'enzigi zaakyo zonna zookeddwa omuliro. Naga kati no kikaseera mujje tuzimbe bbugwe wa Yerusalemi tuleme okuba nga munnange nate ekivume. Nagamba nno nembabuulira ng'omukono gwa Katonda wange bwe guli omulungi ennyo nnyirira ku nze. Era mune ekigambo kya kabaka biyambuulya byonna. Era kasaba gamba ebigambo ebyo bane baddamu wamu ne boogera bagamba nti nno amazima genyi tugolokoke tubeere nga tuzimba. Nagamba nti mu kaseera ako abaze okuba nti babuulira bonna abakulu bakabona ne banyweza emikono gyabwe olw'omulimu ogwo omulungi. Naye munnange abamu ku abo bayita abapiŋŋamiizi Sanubalaati omukoloni sako ne Tobiya omuddu w'Abanooni sako ne Gesemu omuwarabu bwe bakiwulira muni nagano ne batusekerera nnyo era ne batunyooma nnyo ne boogera nti no ne bagamba nti kigambo ki kino kye muli mu kuba nti bakola naga nti baagala kujeemera kabaka abo. Awo ne baddamu era nagamba nti nabagamba nti yennyini abaddamu kati naga Katonda w'eggulu yalituwa munnange omukisa ffe abaddu be, era kye tuliva munnange tugolokoka ne tuzimba. Naye mmwe tebamulina mugabo newankubadde ebyammwe newankubadde ekijjukizo mu Yerusalemi. Neffe tukirina era ffe katuzimbe kuba Katonda ali naffe. Munne mu kaseera ako ebyaddala kigambe mu kaseera ako abantu ab'enjawulo batandika balaka okuba nti bagala bakolere wamu birenga bazimba kibayita Yerusalemi abeerenga ddawo. Era Eriyasibu kabona asinga obukulu n'asituka wamu ne baganda be bonna bakabona ab'enjawulo ne bazimba omulyango ogw'endiga ne bagutukuza bulungi nnyo era ne basimba enzigi zaagwo. Kigambibwa olwamala okukikola ekyo ne batukuza ekisenge okutuukira ddala ku munaala ogw'ekkumi n'okira ddala ku munaala ogwa Kananeeri. Era muganda ng'atuliza olwamala bano bamaze okuba ne bateddeko ettaffaali lyabwe, abasajja ab'e Yeriko be baddirira munange okuba nabo bazimba. Era tekyakoma ku ekyo kiga nno Zakuli mutani wa Imuli ne munene naddirira mu kuba nti azimba. Era abagenda bazimba bongerako bimateeka ettaffaali abantu ab'enjawulo. Meremosi mutani wa Yuliya najja ne n'azimba.
Mesula mutawani wa Berekiya naye najja n'azimba, ye muzzukulu wa Mesederi najja n'azimba naye. Zadoki mutawani wa Baana naye munange yaddirira okuba nti munange naye addaabiriza, buli omu ajja nga addaabiriza. Ate munaffe abasajja bagamba nga abatekoowa nabo butereevu nnyo nabo ne baddira mu kuba nti baddaabiriza, era nga kiga nti nno nabo bava ne bakola ettaffaali ne bateekako ettaffaali lyabwe. Abakungu nabo munnange nabo bagamba nga anaffe tulina okuba tuddaabiriza tulenga tukola ki, tukola omulimu guno. N'omulyango ogw'edda Yoyada mutwani wa Paseya nabo munene baguddaabiriza, nabo baguddaabiriza. Era kigambibwa Meratiyu naye teyalutumira mwana, Uziyeri mutani wa Kalukaya teyatumira mwana, Kananiya omukozi baga tino ono yali mukozi w'ebyobuwoowo, ne munange yaddirira mu kuddaabiriza, era ne banyweza kye bayita Yerusalemi okutuuka ku Bbugwe omugazi ennyo ddala. Munenga amaze okuba nti addaabiriza. Lefaya mutani wa Kuuli omukulu w'ekitundu eky'essaza eri Yerusalemi eyamuddiya munange mu kuddaabiriza naye, era tiyakoma ku olwo naye olwamaliza bw'ati Yedaya ne n'akikwatamuko ne n'abeeramu ne ng'addaabiriza ekitundu ekinudde mu nnyumba ye. Akati buli kiseera nga azimba ng'olina ekitundu mu nnyumba yo nga gutandikira awo okuba nti oddaabiriza mpola mpola, kuba abasinga ngi bali bategedde munange kye balina okuba nti bakola. Era Saluni mutwani wa Kolukuze ono naye omukulu w'essaza munange ery'Emizupa kigamba ne yaddaabiriza munange omulyango gw'oluzzi, era nga tiyaguzimba, era n'agubikkako bulungi nnyo, n'asimba enzigi zaagwo bulungi nnyo, ebisiba byonna ebyagwo eby'ebyuma ebyagwo byonna, era n'azimba ne Bbugwe ow'oku kidiba kya Seera ekiriraanye olusuku lwa Kabaka okutuuka ddala ku madaala munaffe agaserengeta okuva mu kibuga kya Dawudi. Nekkemiya mutani wa Azubuki omufuzi ow'ekitundu ky'essaza munange eryeri mu Besuzuuli eyamuddiya mu kuddaabiriza ne munnaffe ye mu kuddaabiriza kigenda yatuukira ddala te mu kifo munange ekyokerwamu munange oba ekyolekera amalalo ga Dawudi, mpozi n'okutuuka ku kidiba bwe kinyini ekyasimibwa, era ne ku nnyumba y'abasajja ab'amaanyi bennyini gye yakoma naye nga addaabiriza munaye embeera bw'etyo. Munange olwamala bamaze okuddaabiriza abadde okuba nti baddaabiriza nti omulimu guno omulungi bwe guti wokuzzeewo Bbugwe ne Yerusalemi baali Baleevi. Abaleevi nabo tebalutumira mwana, naga nti ono Bbugwe kati mukwaseko maanyi. Abaleevi nga Lekumu mutani wa Baani batandika okuba nabo munange kye bakikwasaganya. Kasabiya omukulu w'ekitundu ky'essaza munange ery'Ekeyira naye atandika okuba nti addaabiriza. Genda ku baganda baabwe bonna balanga okuba nti baddaabiriza. Ezeri mutani wa Weesuwa atandika, Baluki mutani wa Zabbayi bonna bagenda mu maaso nga baddaabiriza mpola mpola. Era Abaleevi bamalayo bati bappa munange bakabona nabo ne bagamba tujja kuba nti lubakola ki, ate basigala nti munange ebbali munange bakabona abasajja ab'omu lusenyi bonna ne baddirira bannaabwe bali Abaleevi okuddaabiriza kye bayita Yerusalemi wamu ne Bbugwe. Benyamini wamu ne Kasubu bano twogera ku bakabona bonna, Azaliya mutani wa Maseya, Binuyi tule ku Mdanga Palali mutani wa Uzayi, Pedaya, era bonna bataka okuba munnawe bakola ki, baddaabiriza mpola mpola. Era muganda ng'atuliza bano abaweereza b'omu yeekaalu nabo babeegattako abeeranga eri mu Oferi ne baddaabiriza munawe okutuuka edda ku kifo munange ekyolekera omulyango ogw'amazzi ebuvanjuba okuva ebuvanjuba eri ogw'amazzi, era ne gutuuka eddala munaffe ku munaala gwe bagaa tino omuwanvu ennyo ddala ogwazimbibwa oba ogwakizimbisibwako. Munnange abo amaze nabo twalina ate abazimbi abalala n'abagaa nabo tebajja munenga bakola ki, basigalira ebbali. Omaze okulaba abakulu, bakabona, Abaleevi, abantu ab'ebitiibwa bonna abakulu b'amasaza baza okuba ne bazimba. Then abantu bwe bulijjo batandika nabo okuba ne bakola ki, bazimba. Abaami okuva eri mu Tekoowa batandika nabo okuba ne bakola ki, baddaabiriza ekitundu ekirala ekyolekera omunaala omunene ennyo munaffe omuwanvu ogwakizimbibwako okutuuka ddala ku Bbugwe wa Ofiri. Munnange tibakoma ku ekyo muganda ng'atuuliriza. Zaddoki ne Esituya mu ebyo, Semaaya, Kananiya, Malukiya, era bano bagenda maaso nga bazimba ebyaddala bonna nga baddaabiriza. Era wakati waalinnyirirwa munnaffe ku nsolo y'omulyango ogw'endiga abaweesi ba zaabu wamu n'abasuubuzi nabo ne bava ne bagaa nti anaffe tujja kuba tukola ki,
temujja tweka mabega nabo libaddaabirizawo. Munnange baba bakyagenda maaso okuba libaddaabiriza, bakyagenda maaso baddaabiriza benage bakipingamizi abapinga abataagala mulimu kuba tegugenda mu maaso. Sanubalati bwe yawuliranga bannange ebyaddala basajja no bazimba Bbugwe n'asunguwala nnyo n'abako ekintu kingi nnyo nyirera, era nako kuba nti aduulira Abayudaaya, era nga yabagamba nti no mu maaso g'abaganda baabwe bonna bonna wamu n'eggye lya Samaliya nga bagamba nti Abayudaaya bano banafu nnyo, bano banafu bakola ki? Baagala kukola ki ebyaddala? Baagala okumaliriza mbu Bbugwe bano abasobola omumaliriza? Baagala okuwayo saddaaka bano okuba ne bakikola? Baagala okumanya ddala okubazimba mu lunaku lumu kisoboka ekyo basobola kukikola ekyo? Baagala mbu okuzuukiza amayinja ge bateekawo agafuka kasasiro baga bagazze engulu agoyekebwa n'omuliro kinaasobola okuba ndi bakikola ekyo? Munnange bye yabyogera ana n'abanywanyi be abalala munnange abamuyungako munnange abalinanga ennugu nga Tobiya era yali naye ye yagamba nti nno n'ekyo kye bazimba just n'ekibe kyokka nekimala kirinye waggulu eri sokusula Bbugwe oyo gwe bazimbye wamu n'amayinja byonna ne bigenda ku ttaka. Munnange babyogera ebyo Nekkemiya awulira era agamba nti nowulira ayi Katonda waffe kubanga tunyomeddwa nnyo. Namusaba Katonda namugamba notusaba busabi Katonda wange za ekivume kyabwe ku mutwe gwabwe abo obagabule okunyagibwako munange ebintu byabwe, era batwalibwenga mu nsi endala ng'abasibe, batwalenga basibe eyo naga so tobikka ku butali butuukirivu baabwe. N'ekibi kyabwe kimenga munange okusangulibwa mu maaso go, kubanga ebyaddala bano bakusunguwaliza ddala mu maaso go ne mu maaso g'abazimbi, naye okuba ne bakuweebuula gwe Katonda. Munanga unagamba twagenda mu maaso ne tuzimba Bbugwe waffe, era Bbugwe yina munnaffe n'agattibwa wamu okutuusa ye lwennyini Bbugwe yenkanankana obugulumivu bulungi nnyo, kubanga abantu ebyaddala basayo omwoyo eri omulimu guno nga bazimba. Mune mu kiseera ekyo olwatuuka abapingamizi banakubanga basita mukono Sanubalati wamu ne Tobiya saako Abawarabu saako Abamoni saako Abasudodi bwe bawulira nga omulimu gutambula bukwaku nnyo ogw'okuddaabiriza Bbugwe wa Yerusalemi nga gugenda mu maaso gwengedde mu maaso bulungi nnyo, era ng'ebituli bitansa okuba nti bizibibwa, bo ne basunguwala nnyo ne beeyongera, era kye baakola ne beekobaana bonna bonna awamu okujja okulwana ne Yerusalemi okusasamaza ekintu kino okuba nti kigenda mu maaso. Nekkemiya agamba neffe twako ekintu kimu kyokka ne tusaba Katonda waffe, era ne tussaawo abakuumi ab'enjawulo okukuuma emisanamu n'ekiro balemu nange okuba nti bakola akabi konna ku Bbugwe wamu n'ekibuga Yerusalemi. N'agamba naye Yuda n'ayogera nti amaanyi gaabo bonna abeetikka emigugu ebyeddala gali gakendedde, nga tebakyaliwo munnange ate nga bakyaliwo ebisasiro by'ebiyitirivu nnyo ebikyaliyo, nga n'okuyinza mune tebakyayinza kuba nti ne bazimba Bbugwe ndibadde bakendedde amaanyi. N'agamba nti abalabe baffe bo baalinga bagenda maaso okuba bateesa aboogera nti tebalimanya so tebaliraba okutuusa etulingira munnange mu bo wakati ne tubatta ne tubalemesa omulimu gw'okuzimba Bbugwe n'ekibuga Yerusalemi. N'agamba nti awo lwatuuka Abayudaaya abaabeeranga okumpi n'abo ne bajja ne batugamba emirundi nga 10. N'agamba nti nno okuva mu bifo byonna gye babeera bano bajjanga kubalumba, bajjanga kutulumba, tebagenda kukola ki kussa mukono n'olw'ensonga ebwena okuba nti mwebeereramu, bagenda balumba budde bonna babeerenga either bakuba Bbugwe oyo abeerenga agwa oba n'ekibuga okuba nti bakikuba kibeerenga kigwa. Kakati no munnaffe Nekkemiya yagamba nno kiyava munnange asawo abantu ku njuyi zonna, wansi wamu ne muggulu ne waggulu ne ku sayidi y'omu bbanga n'emabega wa Bbugwe, buli munnange awantu wonna awatanaggwa nassaawo abantu abagenda mu maaso okuba nti bakola ki bakuuma nga balina ebitala bye babikuute bulungi nnyo, bakutte amafumu gaabwe, mpozi bakutte n'emitego gyabwe. Nagano nentunula nensukanga neŋŋamba bakugu n'abakulu b'abantu bonna abalala, naga nti nno bannange bano abagenda okuba nti bajja temubatya,
mujjukire Mukama mukulu w'entiisa ali naffe, era mulwalire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe ne bakazi bammwe n'ennyumba zammwe. Temulina kuba nimutiirya abagenda okuba ndi bajja abaga okuba ndi batulemesa okuzimba Yerusalemi n'okuzzayo bbugwe w'ekibuga. Munnanga olwatuuka Nekkemiya agamba nti abalabe baabwe bennyini bwe baawulira ng'olukwe lwabwe balutegeddeko era nga Katonda munnange assa okuteesa kwabwe, yagaana ne balyoka badda munnange ku bbugwe waabwe buli lunaku, buli muntu munne n'abeera ng'akola ku mulimu gwe. Tebassa mukono, tebassa wansi byakwesa baabwe, era aga nti nno okuva olwo buli kiro kye baakolanga ekyeyongerangako ekitundu ky'abaddu kye baakola abaana basajja omulimu okugenda mu maaso okuba ne bazimba, baafunanga ekitundu eky'okuzimba ne bakwatanga amafumu gaabwe, engabo zaabwe, emitego zaabwe n'ebyuma byabwe ne bazimba nga babyesibye bulungi nnyo. Naga nti n'abakulu ebyaddala abamu baalinga mabega waabwe ow'ennyumba yonna eya Yuda, nga bano bazimba bano babakuuma, naye ng'ozimba naki n'ekitala ng'okirina. Naga nti abazimba bbugwe nabo kye baakolanga, beetikkanga emigugu ne bagitwala ejja kasasiro ne bagijjayo, era buli muntu yenna ng'akola omulimu gwe ogw'omukono gwe, ng'omukono ogw'omukola omukono ogwokubiri ng'okutta ekyokulwanyisa. Baga nti obudde bwe ne batulumbira naffe twetaasa. Era nagano buli muzimbi yenna yazimbanga yeesibye ekitala kye mu kiwato, n'oyo yafuwanga ekkondeere n'abeeranga ne Nekkemiya nga batambula bonna, era ng'amugamba abakugu bonna n'abakulu n'abantu bonna abalala nti omulimu obugenda okuba ndi munene nnyo gwe bali mukola muganzi nnyo. Naffe naga nti kati abeesudde amabanga kye mugenda okukola kiri kimu kyokka, nga tulime nti nno muli wala, buli omu ali wala ku munne. Naye mu kifo kyegwe okuba tubeeramu kino, bwe munaawulyanga eddoboozi ly'ekkondeere nga livuga, mutegeera nti waliwo yeetaga obuyambi, n'olw'ensonga eyo mudduukirenga eyo mwenna mbeere ngaawo mbeere nga muyamba, ne Katonda waffe wanaatulwanirangako. Munnanga onagana ne bakola omulimu ebyaddala, era ekitundu kyabwe munnanga ekimu ne bakikwalaganya bulungi nnyo. Amafumu gaabwe gali wali ku sayidi, obudde munene bugenda buziba we bukeera okutuusa munnange emunyenyero ezaalabikanga nga bazimba bakuta ebyokulwanyisa byabwe bazimbira ku bunkenke. Era nagamba mu biro byonna ebyo ye yagamba bugambi kiri kimu kyokka nti buli muntu yenna n'omuddu we asulenga mu Yerusalemi babeere nga abakuumi aba bennyini ekiro, era bakolenga omulimu emisana ekiro nga bakuuma. Okitegedde baaba? Era naga nti nawo twayambalanga ebyambalo byaffe newankwadde baganda baffe bonna, newankwadde abaddu bange, newankwadde abasajja abambowa bonna abatugobereranga, tewali eyambulangamu byambalo bye. Buli muntu kyakolanga emisana kwalinga kukola ate ekiro kukuuma, so nga tojja mu byambalo byo n'ekitalo obanga okirina wali, nga kyebagamba kiri kimishoni kuzzaawo kye bayita Yerusalemi n'okuza ebeta bbugwe ow'ekibuga kyonna Nekkemiya nga yakulembeddemu. Munnange Nekkemiya agamba awo ne wabaawo kye bayita munnange olukaayano olunene oyawulira nga abantu bali mu kuyooyoogana olw'abantu ne bakazi baabwe eri baganda baabwe Abayudaaya. Yagamba nti no kubanga waliwo munnange abaali bagenda mu maaso nga bagamba nti nno iffe batabani baffe saako bawala baffe tuli bangi, tufune eŋŋano tulyenga tube abalamu, gano okudde okuba ntuzimba buzimbi. Era ne wabaawo munnange n'abawala nga bagamba nti nno tusingayo oba tusingawo ennimiro zaffe n'ensuku zaffe z'emizabbibu n'ennyumba zaffe olw'enjala tufunenga eŋŋano kuba tulina okufuna munnange ekyokulya. Ate ne baba bayogera ne bagamba nti nno twewola effeeza ey'omusolo gwa kabaka nga tusinzeyo munnange ennimiro zaffe wamu n'ensuku zaffe ez'emizabbibu. Kati kyalina kyakukola ki? Kyakusinza okufunamu n'ekyakulya. Munnange amu nga bagamba nti nno ne kaakano n'omubiri gwaffe munnange gulinga omubiri gwabo munnaffe baganda baffe abaana baffe abalinga abaana baabwe, era batabani baffe omu n'abaana baffe tubaleeta mu buddu okuba abaddu, era abamu ku bawala baffe munnange bamaze n'okuleetebwa ku buddu. So tetuliko kye tunaakola kyenna kubanga abasajja abalala be balina munnange ennimiro zaffe wamu n'ensoko zaffe z'emizabbibu. Kati ffe Abayudaaya tugenda kukola tutya? Nakyakukola na kimu, tulina kusigala nga baddu. Munnange Nekkemiya kasawulira ebigambo ebyo kigamba nti nno yagamba nti n'asunguwala nnyo bwawulira ebigambo ebyo n'oluyoogaano ogenda mu maaso mu masekkati g'abantu bano
g'abaana ba Isirayiri. Munnange n'agamba nti nno kyeva ateesa yekka era n'ayomba n'abakungu wamupozi n'abakulu abaaliwo ne bayomba n'abagamba nti nno muweesa buli muntu muganda we amagoba. Kibi nnyo ekyo. Naye kyeyakola n'abakuŋŋanya bonna munnange okuŋŋanya okwali okunene nnyo. N'abagamba nti nno ffe nga bwe twayinza twanula baganda baffe Abayudaaya abaatundibwa eri mu bannamawanga. N'akakano nno nammwe mwagala n'okutunda baganda bammwe kino ffe tubagule musoke mufune ekyokulya. Awo ne basirika busirisi munnaffe atuliza ne battabako n'ekiboogera. Era nagano n'agamba nti nno ekigambo kye mukola si kirungi. Temwalitambulidde mu kutya Katonda waffe. Mukiwuya baaba ne mutatuvumisa bannamawanga abalabe baffe. Mukikola muti ekyo. Era nagano nayange bwe ntyo ne baganda bange n'abaddu bange tubadde tuwola effeeza n'eŋŋano olw'amagoba. Naga ati mbegayiridde tuleke amagoba ago. Naga mbegayiridde ebyaddala mubaddize leero ennimiro zaabwe wamu n'ensuku zaabwe zonna ez'emizabbibu n'ez'emizayituuni n'ennyumba zaabwe era n'ekitundu kye munnange eky'ekikumi ekya ffeeza mukibaddize n'ekyeŋŋano wamu n'omwenge wamu n'amafuta kye mubadde mubaweesa. Temukkirizibwa era temubajjaawo temuwooza temuweesa bantu jasi olw'enjala. Munnange olwawulira ebigambo ebyo byonna ne bagamba nti nno kale tunaabize tubabajjako byonna bitube tubasalira ebintu ebyo so bwe tutyo tunaakola bwetyo nga bw'oyogedde. Munnange Nekkemiya agamba awo n'ayita bakabona bonna n'abalayiza n'abantu bonna bonna abaali awo n'agamba nno banaakolanga bwe batyo nga basuubiza. Era mu kaseera ako n'agamba nti nno n'akunkumula olugoye olw'omu kifuba kye n'agamba nti nno Katonda akunkumulire bw'atyo ku nnyumba ye ne mulimu gwe buli muntu munnange ataatuukiriza ekisuubizo kino kimaze okuba ne bakuba. Era n'agamba nno bw'atyo munnange akunkumulwanga bukunkumulwa aliibwe munnange oyo ataatuukiriza kisuubizo kino kibamaze okuba ne bakuba kibayita ebirayiro. Era munnange ebiina byonna ne boogera nti naamiina kibeere bwe kityo ne batendeeza Mukama munnange ebyaddala. Abantu ne bakola emirimu nga bwe bakola bwe baasuubiza nga tewali ate kugamba nti ate wawaye ate simanyi tunaliiridde kino osinzeeyo kino nedda. Munnange Nekkemiya agamba nti era okuva mu biro ebyo lwe yatandika munnange okuba nti yateekebwaho okuba nti yaleekebwaho okuba nti omukulu w'abantu bano bonna mu nsi ya Yuda okuva ku mwaka ogw'amakumi 20 olwa ku mwaka ogw'amakumi mu 32 ogwakabaka onamayiddwa nga Aluta kyeyakola gwe myaka nooza gyalinga 12. Naganze ne baganda bange tetulyanga ku mmere ey'omukulu. Naye naga nti n'abakulu ab'edda basookanga munange okusoloozanga ku bantu be baalyanga ne basaliranga emmere wamu n'omwenge era ne bongerako n'essekeri za ffeeza nga 40. Era n'abaddu baabwe munnange batulugunyanga abantu. N'agamba naye nze munnange si bwe nakolanga bwe ntyo olw'okutya Katonda. Nekkemiya yagamba n'agamba weewaawo era nanyiikiranga munnange okukola omulimu gw'okuzimba bbugwe ono ne tutegulira ttaka n'abaddu bange bonna ne bakuŋŋaanira eyo eri ku mulimu. Tebeeyagaliza tebasolozanga kugula ttaka kwegaggawaza. Naga nti era bulijjo ku mmeeza yange nalisanga Abayudaaya abakulu baabwe abasajja 150 obutasaaka omunanga abajja gye tuli nga bava mu bannamawanga abatwetoolodde. Era agenda mu maaso n'agamba nti nno era ebyafumbibwanga eby'olunaku olumu bwe luti bali mu kuba bazimba kibayita ekibuga kya Mukama, ekibuga Yerusalemi ne Bbugwe. Yaga nti ebyakozesebwanga ku lunaku lumu ebyafumbibwanga battanga ente namba entemu endiga ensava 6 era n'enkoko zafumbibwanga munango omulundi nga gumu buli lunaku nga 10. Omwenge ogw'engeri zonna gwalingawo. Era naye newankubadde nga munange byali bwe bityo yagamba nno teyabasalira mmere
gibateekeddwa omulimu okuba nti bawa abakulu okuba nti balya kubanga akimanyi tinno munnaffe obuddu bwabazitoowerera nnyo munnanga abantu bonna abo era nagano ayi Katonda wange jjukira nga gyendi olw'obulungi bwonna byenkoledde abantu. Nekkemiya yabyogereyo muganda nga atuuliriza akulemberwa n'okuba nti Bbugwe yamaze okuba nti akola ki azimbibwa bulungi nnyo saako n'ekibuga ekimweddwa nga Yerusalemi. Munnange Nekkemiya amala okuzimba kibayita Bbugwe Yerusalemi okuba nti munnange asituka bulungi nnyo aziba ebintu byonna aga nti nno bwe babuulira Sanubalaati wamu ne Tobiya wamu ne Gesemu Omuwarabu wamu n'abalabe bonna abalala nti nno Nekkemiya azimbye Bbugwe era nga twakyalina kimu kyonna bituli bisigaddemu newankubadde nga munnange mbiro ebyo aga nti nno nali kugamba naye tannakubanga ateeko kibayita enzigi mu miryango egyeno tannakuba nti aggalawo bulungi nnyo. Sanubalaati ne Gesemu kye baakola ne bamutumira abaka naye nga nno jangu tulabaganye munnange kaala akamu eno ak'omu lusenyi lwa ono munnange nakitegeera nno balaka bantu bali balooza kubagala kuba nti bamukola obubi bamukola akabi eitha kumutta oba kumukola ki kuba kyera tusika kyali amaanyi nnyo nnyini ddala. Munnange bamutumira abasajja bamusinkane mu kagga eri mu kagga akamu ak'olusenyi munene batumira ababaka n'abagamba nti nno nkola omulimu omunene nnyo siyinza nakujja gye muli eyo naga nti omulimu guno ngulekera ani gwe mu kuba nti nkola mbunzijeyo gye muli sijja kujjayo gye muli. Munnange tebakoma ku ekyo amaze obbabula ebigambo ebyo Sanubalaati wampozi n'abanywanyi be na munnange abalabe bennyinyi betwogerako yagaane bali munemutumira bwe batyo emirundi ena mirambirira era n'abaddamu naye bwatyo emirundi ena nga bamutuma abaddamu. Munnange awo kyalaba kimunnange tekaze eki tejja bamalira Sanubalaati yakola n'amutumira omuddu we bwatyo mundi ogwokutaano ng'alina mu mukono gwe ebbaluwa etaali nsibe omwali muwandikiddwa ebigambo eno wammanga nti mu mawanga mulimu ebigambo era ne Gasimu atutegeezezza nga gwe kennyini wamu n'Abayudaaya mwagala okujeema era kyova otandika okuba nti ozimba Bbugwe nti era tutegeddeko nti oyagala kuba kabaka waabwe abantu bano bozimbira Bbugwe naga nti ebigambo ebyo bwe byogerwa bwe bityo kitegeeza ki baluga nti yotaddewo ne bannabbi abanaabuuliranga abantu ebigambo ebyo byeyagala mu Yerusalemi nga bagamba nti n'omuyuda mulimu kabaka. Kale nno kabaka ataleyo munnange kubuulirwa ku bigambo bino byogera n'olw'ensonga eyo oba otegedde nti tubimanyi tubitadde mu bbaluwa eyo kati tugamba nti no jangu tuteese ffembi. Sanubalaati yakola ki yatumya yatadde mu bbaluwa agamba Nekkemiya gye bateese bombi munnange kuba kizudde ebigambo byamuwandiiseeko nteeka Nekkemiya gakwera kabaka ng'afuga Abayuda kyokka ngwedde banira kabaka omulala munnange anti okutya kati ateekawo kibaita okutya. Nekkemiya agamba nno n'amutumira ono Sanubalaati n'amugamba nti nno tewakolebwangawo bigambo n'akamu n'akeddagala nga bw'oyogera naye gwe kennyini gwe bigunzeewo munnange mu mutima gwo kubanga bonna bali baagala munnange okutulisatiisa nga bagamba nti nno munnange emikono gyabwe girifuuka minafu bave ku mulimu guleme okuba nti gukolebwa tebaamalako kubanga Katonda ebyaddala ali ku saidi yaffe n'agamba Katonda ayi Katonda nyweza ggwe emikono gyange. Awo munnange amala okuba nti akyogera ekyo Nekkemiya agamba n'ayingira mu nnyumba ya Semaaya mutabani wa Deraaya omuzzukulu wa Meketekabeeri yasibibwanga munnange yasibibwa ebbanga eryali eppanvu ennyo n'amugamba nti wayingira mu nnyumba n'amugamba nti no tulabaganire munnange mu nnyumba ya Katonda munda mu yeekaalu era tugalewo enzigi za yeekaalu kubanga bagenda kujja okututta weewaawo mu kiro kyennyini kino bagenda okuba nti bajjira okuba nti batutta. Abigamba Nekkemiya Semaaya abigamba Nekkemiya mune Nekkemiya n'amugamba nti nno naye omusajja yenkanaawo nga nze ddala yandidduse eki era ani ddala eyenkana nga nze eyalingidde mu yeekaalu okuwonya obulamu bwe naga sijja kuyingiramu abaga kunzita mujje munzitire mbatunga ndaba sijja kuyinga mu yeekaalu tenge neggalireyo munzitire eyo. Munnange Nekkemiya agamba nno n'ategeera mu kaseera ke nnyini nti
nti bedda Katonda si yatuma omusajja ono amanyidwa nga Semaaya, wabula kiga nti nno munaffe yalinga bamugulira obunnabbi abeere nga abwogerako ng'alinga Semaaya muwa obunnabbi nti bagenda kutta, yingira mu yeekaalu oleme kuba nti ofa. Nekkemiya azuula luvannyuma nti Tobiya wamu ne Sanobalaaki kye bakoze bali baguliridde munnange omusajja ono, era kyava agulirirwa abeere munenga amutiisatiisa eno nnyo, abeere nga asooka munnange yennyini ayonoona, babeeko gye bajja okuba nti bakola ensonga zino, bamuteeka ebigambo eby'enjawulo ebyennyo ebinaba bimuvumya. Awo bagende nti omusajja ono kati yayingidde mu nyumba yeekaalu gye yeekwese. Munnange kyeyakola kiri kimu kyokka, n'agabugamba nti ayi Katonda wange, jjukira Tobiya ne Sanubalaati ng'ebikolwa byabwe ebyo byonna byonna we byali, era ne nnabbi omukazi n'Owadiya ne bannabbi abala bonna abantiisizatiisiza buno obajjukiranga. Era bw'atyo Bbugwe n'abeera nga munnange ebyaddala awedde okuba nti azimbye bulungi nnyo, era naggwa ku lunaku munnange lwali olwa 5 olw'omwezi gwa Eruli. Era kiga nti Bbugwe yonna okuba nti munnange omulimu gwonna gwatwala ennaku 52 okuzimbibwa n'okuba nti basitula bulungi nnyo, omulimu gwa gumaliriziddwa mu kaseera ako. Muganda ng'atuliza ki ekyaddirira Program Kaluma Nywera nga bulijjo eba ekyagenda maaso bati obudde butusalako bokka singa nte olunaku lunaddako. Katonda bakuume, mube bulungi, mweraba.